Okweyagaliza leero tugenda kulaba obanga ddala mutuufu UFM yali yagala kuwamba NRM mu 1986 obanga NRM yayagala kweggyako UFM gye yayita omulabe waayo. Ekitundu kino kikutuusibwako Lubega Designs awo ku Jemba Plaza. Bano batunga amasuuti n'engoye eza buli kika osobola okubakubirako ku nnamba yaabwe eri wansi awo. Nze Lubega Ibrahim Kasinga obulira nkusaba onzikirize embuuzeeko Ronald Kakoza webale kulaba ebyafaayo ssaako n'abalala mwenna nga bwenja okubabuuzaako mpolampola mu bitundu byaffe ebiddako. Amazima gali nti NRA bwe yawamba obuyinza mu January 1986 abantu okuva mu Central Uganda ssaako ne mu Western Uganda baasanyuka nnyo. Era nga mu kusooka bano nga baakawamba obuyinza waliwo enkolagana eyali ennungi wakati wa UFM ne NRA nga kyaleetera n'omukulembeze wa UFM Dr. Andrew Kayiira okubeera ng'aweebwa ekifo ky'obwa minisita wa energy mu gavumenti eno empya. Era nga kumpi abalwanyi bonna aba UFM ssaako n'aba FEDEM baateekebwa mu balakisi z'amagye ssaako ne militale ezeesudde ebbali wa Kampala. Era nga bano baasindikibwa eggulo, Lira, Tololo nga bino bisangibwa mu Northern ssaako ne Eastern Uganda. Era nga bataliyoni ya 35 ya NRA yali mu kitundu ekya Lira kigambibwa nti kumpi yonna abaalimu baali balwanyi ba UFM ne FEDEM. Wabula embeera engeri gye yakyukamu masekati ga Septemba 1986 yeewuunyisa bangi kubanga abamu ku bakulu mu kibiina kino ekya UFM ne FEDEM baatandika okubeera nga bakwatibwa mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Captain Godfrey Nsereko ng'ono yali akulira abakuumi ba Captain George Nkwanga baamukwatira mu kitundu ekya Fort Portal bwe batyo ne bamuleeta eruzira mu kibuga Kampala. Captain Kamyankima ng'ono yali wa UFM naye yakwatibwa ku nguudo z'omu kibuga Kampala ne bamusiba akandooya aka NRA yasibanga nga bakyali mu nsiko. Ye Major Rose yasindibwa yasalawo okubeera nga adduka okwekweka oluvannyuma lw'abamu ku bakuumi be basatu okubeera nga baali bakwatiddwa ne basindikibwa eruzira. Ate nga ne Major Fred Mpiso Kiberu ng'ono yali wa FEDEM nga yali adumira enkambi yali esinzira mu kitundu eky'Etololo naye yakwatibwa. Okusinziira ku yali akulira ekitongole ekikesse ekya NRA Guligole Mugisha Muntu yategeeza nti bagwa mu lukolo olw'okugezaako okuwamba gavumenti mu Septemba 1986. Era ng'ono yagamba nti abantu bawumyemu omutwe okuwamba gavumenti baali bava mu kibiina kino ekya UFM ssaako ne FEDEM. Okusinziira ku magye bagamba nti okugezaako okuwamba gavumenti ya NRM kwali kuumiddwamu omutwe ab'amagye abaali basibuka mu Buganda teekako ne bannabyabufuzi abaali bagwa mu bibiina ebyo ebibiri. Olunaku z'omwezi nga 3 Oktoba 1986 amagye gaategeeza nga bwe gaagwa mu miitingi eyali ekubiddwa ku Colin Hotel mu kitundu eky'emukono nti eno yali ekubiddwa abantu 6 abaaliko abalwanyi mu UFM ssaako ne FEDEM. Weewaawo nga bino kkooti yabigaana okubikkiriza ng'egamba tewali bujulizi bubikakasa. Abalala baakwatibwa mu lukwe lwe lumu kwaliko eyali Vice President mu gavumenti ya UPC ey'okubiri Paulo Muwanga ngono baamukwatira mu maka ge agasangibwa mu kitundu eky'Entebbe. Era ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba Dr. Andrew Kayiira naye baamukwata nga bamusanga ku Tankiru mu kitundu eky'Emuyenga. Olwo ku lunaku olwaddako ng'ennaku z'omwezi 4 Oktoba Chairman wa FEDEM ate era nga yali Minister wa Environment mu gavumenti ya NRM Dr. David Lwanga naye baamukwata. Mu baamagye abalala abaakwatibwa kwaliko Moses Dragon Nyanzi ng'ono yali wa NRA ng'asinziira ku Republic House ku Bulange. Sabiti Matovo ono yali musawo wa Kinnansi ng'asinziira na Lukolongo. John Serunkuma ng'ono yali makanika mu Ndeeba. Warrant Officer Denis Sebugwawo naye yakwatibwa. Tebaakomaawo waliwo n'intelligence officer wa NRA yali asinziira mu kitundu eky'Entebbe nga ye Komanda Muchwa naye yakwatibwa. Sergeant Muhammad Kanyike okuva mu bataliyoni ya NRA 27 mu Moyo Town naye yakwatibwa. Joseph Kyabago wa UFM ne Sergeant Rajab Kasozi okuva mu bataliyoni ya 27 mu kitundu eky'Emmoyo naye bw'atyo teyawona kukwatibwa. Kyewuunyisa abaali beegasse okubeera nga balwanyisa obukulembeze bwali butwalibwa okuba nti bwalimu bantu kuva mu Northern Uganda kumpi emyaka 20 ate bayinza okufuuka abalabe mu kaseera akatono ennyo. Kizibu kumanya oba kukkiriza nga ddala aba UFM bano be baali mabega okuwamba gavumenti eno. Aba UFM nga bakulemberwamu Kayiira kinajjukirwa nti baali beewaayo okubeera nga balumba enfo za gavumenti ennene naddala mu kibuga Kampala
nga bajjukirwa nnyo n'okulumba balakisi y'oku 2 mu February 1982. Era nga yali UFM eno yasooka okubeera n'enkolagana n'omukulembeze w'eggwanga erya Libya Muammar Gaddafi. Era ng'ono yabawa ebyokulwanyisa ebiwererako ddala nga kigambibwa nti mu mwaka gwa 1982 bwe gwatuukira nga UFM yesinga ebyokulwanyisa ebirungi ku kibiina kino ekya NRA. N'olw'ensonga eyo kireetera bangi okukkiriza nti ddala mbutuufu aba UFM baali basobolera ddala okubeera n'enteekateeka eziwamba gavumenti ya NRM. Naye ate oludda olulala kyandibadde tekisuubirwa nti UFM ne FEDEM basobola okubeera nga bateekateeka okuwamba gavumenti mu Septemba 1986 olw'ensonga emu enkulu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Olw'ensonga emu enkulu. Mu August 1986 omulangira wa Buganda Ronald Muwendo II yali akomyewo mu Uganda okuva mu United Kingdom. Yali amaze emyaka egy'ensanvu mu buwaŋŋanguse. Mutebi okutuuka mu Buganda nga yakozesa nakkubo okuva e Nairobi. Kyasanyusa abantu bangi nnyo mu Buganda nga bwe beebaza ne Museveni okubeera nti yali atuukiriza ebiruubirirwa by'Abaganda bye baali byetaaga omwali okubeera nga bazzaawo obwakabaka n'okugoba amagye agaali gava mu mambuka g'eggwanga erya Uganda. Ku ludda olulala era kirabika nga tekisoboka okubeera nga musajja mukulu ono Kayiira yali tatya byokya yadde ng'era yali yeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga nti ye ne banne mukadde ako baali basobola okuteekateeka okuwamulako gavumenti ya NRM eyali ekomezzaawo Ssaabataka ng'ate NRM yeeyongedde n'obuwagizi. Okusinziira ne ku bujulizi bwe beesigamako, Detective wa poliisi Gideon Bairesi kigambibwa nti bwe yali akebera ennyumba y'omusawo w'ekinnansi Nalukolongo Sabbiiti Matovu nti mu nnyumba eno basangamu emmundu 15 teekako n'ebipipa by'amafuta aga dizeri ebyali biwerako. Kuno baagattako ne magazinizi z'amasasi ezaali ziwera 8 wabula nga zaali nkalu. Mu kkomekereza ebipipa by'amafuta tebimanyikiddwako mayitire gye byalaga wabula ng'okusinziira ku ba NRA buno bwe bwali obujulizi bwe beesigamako nga bagamba nti UFM bwe yali egenda okukozesa okubeera ng'ejjako gavumenti yaabwe. Era nga kino kyaleetera abantu okwebuuza ebibuuzo obanga ddala mbutuufu okusinziira ku UFM ebyokulwanyisa bye yali erina yali esobola okwesigama ku mmundu zino 15 ekika kya AK-47 teekako ne magazini z'amasasi ezaali enkalu 8 okubeera nga byekozesa okujja ku gavumenti. Wabula abalala bagamba nti oboolyawo gavumenti ya NRA yasooka okubeera ng'ekola olukwe lwayo okusobola okweggyako aba UFM ne FEDEM ng'obudde bukyali kubanga baali bakimanyi nti mu biseera eby'omu maaso bano bayinza okwongera okufuna obuwagizi okuva mu Buganda olw'ensonga nti Ssaabataka yali akomyewo nga Baganda bajja kuddamu okufuna omutima ogulwanirira obwakabaka bwabwe. Wabula kyonna kyekiri kizibu kutegeera obanga ddala kituufu UFM yali agala kujjako gavumenti oba nedda. Naye amazima gali nti aba UFM bano abaakwatibwa baggalirwa abamu ne batulugunyizibwa nga abalala tebaddamu nakulabikako ne buli kati nga ne mu byafaayo by'eggwanga tebawandiikibwamu nga balinga abatabeeranga nawo. Wabula okusinziira ku Mzee Evaristo Nyanzi bwe yali ng'ayogerako ne munnamawulire wa Observer Michael Mubangizi yategeeza nga bwe yali amanyi obulungi Andrew Kayiira wa Uganda Freedom Movement teekako ne Yoweri Museveni wa National Resistance Army nga bonna yabawaako n'obuyambi. Ono yategeeza nti myaka egy'ekinana bano nga bayingidde ensiko yakolagananga n'abakulu bano bombiriri era nga yali abamanyi nti bonna baagala nnyo obuyinza nga kye Kyalemesa n'ebiwayi bino byombiriri okwegatta. Kayiira ono ne Nyanzi bonna baali mu kibiina ki DP nga kw'otadde n'abalala nga Kafumbe Mukasa nti era akalulu k'ekinana bwe kaggwa bano baatuula wansi okubeera nga basala entotto okulaba engeri gye bayinza okwesasuzaamu akalulu kaabwe akaali kabbiddwa. Ti mu kusisinkana kuno abamu bakkiriziganya okubeera nga bagenda mu nsiko kyokka abalala ne bakigaana. Ng'olwo abaali balondeddwa nga musajja mukulu ono Nyanzi baasalawo okubeera nga bagenda mu paalamenti olutalo gye babeera balulwanira wabula ne bakkiriza nti abagenze mu nsiko nabo bajja kusigala nga babayamba. Bw'atyo Kayiira yasalawo okubeera ng'akulemberamu UFM ne bagenda mu nsiko bano ne basigala mu paalamenti nga gye balwanira
nga kw'otadde okunoonya ebikozesebwa ne ssente bwe baweereza abali mu nsiko. Nyanzi ono yakunga abantu okubeera nga bayamba abantu abali mu nsiko era ng'abantu baakikolanga bulungi awatali kusikattira. Nyanzi yayongerako nti aba NRA bano nga bali mu nsiko nga kw'otadde n'aba UFM ye yali talina ludda lwagwako nga bonna yabayambanga kyenkanyi era nga UFM y'okusinga yakoleranga mu Buganda ate nga NRA yali mu bitundu byonna okwetooloola Uganda nga ne Buganda mw'ogitwalidde era ng'obuyambi yabawanga awatali kwekubira ludda ng'ekigendererwa kye kyali kyakulaba ng'olutalo luno luggwa nga bawangudde. Nti ono ebiwayi byombiriri yali abimanyi bulungi nnyo era nga byonna byali by'amaanyi kubanga yali alina mu mikwano gye. Ono agamba nti omulundi gumu baali baagala bano babeere nga beegatta wabula musajja mukulu Museveni ne Kayiira be baali ekizibu ng'ate baali tebasobola kubakaka kubeera nga beegatta ku mpaka. Ti ku mulundi gumu bano baali baagala okulaba nga ebibiina bino bibiri byegatta wabula Museveni ne Kayiira be baali ekizibu ng'ate tebayinza kubakaka. Nti obuzibu bwe bwali buli omu yali abuuza nti singa beegatta ani agenda okubeera omukulembeze era ng'olutalo luwedde ani agenda okubeera pulezidenti. Ekyokuba nga Kayiira ne Museveni baalemerako nga buli omu ayagala ekyobwa pulezidenti, bano eby'okwegatta baasalawo kubireka buli kibiina ne bakireka kikole kyokka. Wabula omulundi gumu Kayiira ono yasalawo kubeera ng'agenda ebweru w'eggwanga era ekifo kye ne kisigalamu George Nkwanga. Era George Nkwanga ono yatuuka n'okubeera ng'ekibiina kino ekya UFM akikyusa erinnya. Evaristo Nyanzi yategeeza n'okutegeeza nti abakwatamundu bano aba NRA ekifo kye baasooka okulumba kyali mu constituency ye mu Mpigi North West mu kafo akayitibwa Bubuule so si Kabamba nga bwe bigenda mu maaso n'okwogerwa. Ono yategeeza nti aba NRA abaalumba akafo ako aka Bubuule yali abamanyi bulungi nnyo lwakubanga tayagala kubaatuukiriza mannya. Ekyokubanga ono yayambanga ebibiina byonna okuli ekya NRA ne UFM. Paul Muwange yali vice president yamugoberezangako nnyo amaaso era nti buli muwanga lwe yakolanga speech teyaggwanga nga tayogedde ku linnya lya Nyanzi. Nti mu constituency ye gye yali aviira Nyanzi yali alina munne bwe bavuganya ku kifo ekyo nga yali muna UPC gwe baali bayita Israeli. Nti Israeli ono yamukolangako ebikolobero byonna ebya buli kika. Nti wabula ku makya g'olunaku lumu musajja mukulu ono Nyanzi yali agenze mu ggwanga erya Germany ng'agenze ne Paulo Semwogerere. Abakwatamundu ne bagenda mu kitundu kye ne bakwata Israeli munna UPC yali amuvuganya ne bamusiba emiguwa mu bulago bwe batyo ne bamutta omulambo gwe ne bagusuula mu kisaka. Nti kino kyayongeramu nnyo mu ddagala kubanga Paulo Muwanga ne banne baali balowooza nti Nyanzi ye yasse opponent we.